Dala mutuvu ebitundu 7 mu 5 bijje ludda wambuffe tuyina 2. Wadiridde obululu obubwono obussa ku oli obwono ne babussa ku ggwe ne mubikola vice versa. Waltuyambye n'otuwa ekifo kyaffe kale tuboneredde tukkiriza tetugenda kusobola tuleke tuwe ekifo kyaffe. Mbadde manyi ngenda kuva ku ddungu guno omwaka ng'amanyi tugenda mu Uganda empya. Bwe nava e Saudi ne nzirako ewaka namalayo myezi 2 ne wanemerera ne mbayo nga ndaba tewagenda soboka. Ne nkomawo e Dubai ng'amanyi 2026 embeera enaakyuka buli omu adde mu nsi ye. Golowooza afe abaagala okubeera eno ng'obwana baffe buli eri butumiisinga. Kikole ng'atagenderedde yogeza amazima nga ne Katonda akulaba oswaze sitaani. Yogeza amazima nga ne Katonda akulaba obwo obululu obujje ludda wabani abakulonze. Bani abakulonze mutufu yogeza amazima oswaze sitaani. Wabeho kuba n'abasajja bakulu atugamba Uganda bagigula wabana abasajja. Mwagigula sene mmekezo zetutamanya. Allahu akbar. Video zinemye okumalako tugenda situka sawa mmeka bana Uganda mmwe mugenda mmanya ddi nti bakwatako bikwatako mmwe teragenda kujja bayamba mbutuufu. Mwe wallahi abantu bemugoba ne mubamenyera amayumba wallahi bangi teri amanyi kiki kye twabakola basajja mmwe wamuvawo ne mweyita abanunuzi b'eggwanga ya rabbi. Allahu akbar. Mweze video zinemye okumalako ebyaddala. Allah. Mwe ne tukola business zaffe ne muzoocha. Bakadde baffe ne bakola obutale ne mubwocha. Abagezako kuzimba obuyimba wakati mu nnaku ne mubumenyawo. Wallahi nedda mulimba. Allahu akbar. This video is making rounds showing that someone in the Electoral Commission has leaked the true results that are on the system, the true results that are coming from the district tally centers, the true results that are being received, showing Bobi Wine in the lead with over 7 million plus votes. Now, this means that there is a difference between the results that the Electoral Commission is receiving and the results that the Electoral Commission is reading to the public. The results per presidential candidate. Bulira Frank Kavinga, Party RPP, votes received so far 84, representing 0.36% of the valid votes cast for candidates so far. Kasirante Robert, Party NPP, total number of votes 6. This is a call to the world, to the African Union, to the United Nations, to everyone who will hear this message. Ugandans are being killed in darkness. Ugandans are being killed for demanding their rights. Our president Bobi Wine, the new president who was abducted and who was taken in an unknown place. And his wife, they were abducted, both him and his wife. We don't know where they are right now. And people are being killed for nothing. They are rigging the votes and killing people. We need help. We need help. We need help. As Uganda's internet is shut down, like there is nothing that you can see. Museveni decided to do that so that he can kill people, so that he can rig and kill people. Ugandans, we have no rights in our own country. Please, we need help. Please, we need help. African Union, come out.
United Nations come out. Like, I don't know, America, Mr. Trump, the president of America, come out and help us the way you helped Venezuela. In fact, for us, we need help more than even, okay, it's okay, but for us, we need also help. This guy's been a president for 40 years and he's been killing people. Even right now, he's killing people. We need help in Uganda. Please, come out and help Ugandans. Right now, people are being killed. They just come and attack someone's home and they just shoot and kill people who are in their house. They kill people who come out to demand for their votes, to demand for their rights. And after all, they are rigging. They've rigged all the votes. We are tired of this person. Please, we need your help. Please come out. East African countries, please come out. Kenyan people, Tanzanian people. Like, we need everyone's help because this is, I don't know. Please, we need your help. Please come out and help us. Uganda is right now bleeding. No one in Uganda is safe right now because the internet is shut down. They're just killing people without any country's knowledge, without anyone's knowledge. It's only us Ugandans who are not in Uganda that we can make calls there and at least we get some information. Please, we need your help. Please, we need your help. Please, we need your help. Please, we need your African Union. I've called you many times. Please come out and help your fellow African country. Stop keeping quiet while the dictator is killing people. Please stop keeping quiet, African Union. United Nations, stop keeping quiet. Stop keeping quiet. Stop waiting for the people to die, thousands of them, and then you come out. Come out right now. We need you. We need you. This guy has been in the presidency for 40 good years and he has done nothing and now he's killing people and he has been killing all over. Like, I don't know what to say. Please come out and help us. Please, we need your help. Where is Bobi Wine? He's the former pop star who was running against President Museveni in the Ugandan election. Museveni's been in power since 1986, so he was up against it, and according to the official count at least, Museveni was winning by a landslide in this election. Wine has consistently claimed that there's been mass fraud throughout this entire election, and indeed others. According to Wine's party, after the vote, an army helicopter flew into Wine's compound and forcibly took him away to an unknown destination. The National Police spokesperson denies that, says that Wine is still at home and is free to move around. They say he's not under house arrest. We can't confirm either version of events at this point, but there have been reports of violence and clashes throughout the campaign, some even turning deadly. And the United Nations says there has been widespread repression and intimidation of voters during this campaign. Bana bajjanga abanunuzi benunula babbye eggwanga beyond repair eddagala lirimu temulowooza y'omu akalulu kagenda kununula Uganda muveeyo twerwaneko. It's now or never. Mwenna bannayuganda mwimuke kino kakibabuli bwe mulowooza mbu luno olutalo lwa Gashumba lwa Bobi Wine lwa Kitakiza Besigye mbasekeredde Dana Gabbi. These vampires have successfully looted this country. For the last 34 years, there's nothing tangible they can show apart from looting this country. These thieves, these vampires, these idiots, these parasites, they have looted this country. Tebajja kulekawo ddoboozi lyonna lisisimula bannayuganda. Gana Gabbi gayina network buli wantu. They are so sophisticated that beating them. Regardless the results now, but we know that we are the winning team. Let's stay strong to fight for our freedom because Uganda is our homeland. We want to have a free Uganda for everyone. We want freedom for everyone, not for a few. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Uganda, oye!
is no internet service. As we stand here, there is no electricity in Uganda because he has robbed, he has rigged the elections. Where are the UK election monitors who were sent to Uganda? You send £1 billion to Uganda with no accountability. You send £1 billion to Uganda in the name of aid, but it's not true. Anti no bumo bwafude tugenda busasula. Esente zona zona ze bawadde bana babadde semanya ba protectinga gain zizona tugenda kuzisasula. Tugenda kuzisasula. Nkutidde. Tugenda kuzisasula. Kati ko ulire Uganda webabula. Ko ulire Uganda webabula bano banakola bu business bwa milioni 10. Simanya atunda soda na mazzi. Oja kuwulira jjajjaawo. Bano bantunda soda na mazzi. Simani naka duka kaliteiro kaleta 12 sukali mujja mwenywera n'abaana bo. Anti sukali bagenda mwongeza sente ziyitirira obungi. Naye nga ze nyongera okubajukiza mwesonyiwe bakadaama. Bannange mutwesonyiwe tulina ebizibu ebitumala. Bwe mubeera muli ku mirimu gyammwe egibawo emirembe, ejo gye mukola ne mweyagaliramu weeyagale kubanga sente z'okola ziteeka mu nsawo yo ne kadaama z'akola ziteeka mu nsawo yo. Okitegedde? Why waste people's money and taxes and revenue to arrange something or to prepare for something that you literally know is useless? Why are you spending my taxes on elections? Why? The amount of money you're spending in elections could be done on something else. Like, try to fix those roads, develop the country, because it is useless to go in for votes and elections and the results are as what you want, not what people are giving. Why are you showing that there is democracy yet you're just spending money? Just give us our money and do whatever you want, you know? Kale nosanga omukazi Omumerica ng'alwanirira Uganda, nosanga Omunigeria ng'alwanirira Uganda nga ayagala eddoboozi lye liyitemu, at least Trump awulire. Nosanga Kadaama ali Saudi Arabia agamba no, for us we okay with Museveni, for us we okay. Oli Kadaama oli mu kiyumba. Tomanyi na nsonga lwaki oli mu kiyumba. Tomanyi na nsonga lwaki oli mu kulongoosa toyiza abawalabu. Teweegombako kubeera Uganda nawe ng'olina omulimu Uganda o ensi yo. Awo omuwalabu n'amala kukanyoga wabweru oba toyina visa to surviving. Okiwide Uganda ensi yo teweetaaga kubeera na visa kubeera mu nsi yo. Osanze Omumerica alwanirira eddembe ly'abana Uganda, n'osanga Omunigeria ng'alwanirira eddembe ly'abana Uganda, n'osanga Kadaama mu comment section mbu for us we okay. Musolo gwe mugenda okusasula mubadde mukaba simanye wano ku airport nga tubayambako nno ne tubalekanira. Mulowooza tugenda kulekana? Ngenda kuba ndi wano nseka, ngenda tandika content wa I love my husband. Wanajja nampasiza kubanga kiki kye tutabagambye kikosanze naawe bana nazalibwa sirekana. No, I'm a very peaceful person, silent. Naye kino kiyamba gwe okundabanga ndekana, kiyamba gwe okuwuliriza. Don't mind about the way I'm speaking it kubanga nina obulumi. Ojja kiwulira hashtag eri Museveni must go. Jiwandika ku buli kividiyo. Ne bwosanga abenywegera giteekeko, ne bwosanga abalina enjala giteekeko be bamanyi. Hashtag erina okutambula. Kati kambabuulire, Uganda tulina okweyamba. Gwe nansinikira ebinnyo mukwano ndi wake waffe Uganda. Si buli omu nti background yewaabwe ekisenge kya muli. Okitegera waliwo ngambye mbu oyasama ebinnyo olyeyo wabweru. Ewaffe mukwano siteeka nti muli. Bagezaako background y'ekisenge yeeyo. Owulidde mukwano gwasinika ebinnyo. Ate okwambala habaya nga ndi Uganda si musango bannange. Who told you nti omuntu ayambala habaya Kadaama? Ne bwe mbanga ndi Kadaama, I'm proud to keep it. Kino kyambalo. Now
kambabulireyo kana akantu mwe basiru mwe abatategera. Actually eno live njikoledde nan comrades kubanga comrades mutegera mwe aba NRM ngoli muganda bakuita nakidde oli munyankole bakuita tusime oli mukiga munange mukwano. You will face it even extra because it will be like betrayal. Na yenga ojja kujjukira nti lumimwe rwajja ku live ne rwasama orukazo rwajja ne rutulabula nawe badiyare. Mbalaba mwena mukanudde amaaso ng'ente ezipama mu luyiira. Lowooza nnyo ku biseera eby'omu maaso. Okiwulidde? Oli wano oli ku bwannamwandu bba oba mupyedde amasasi yafudde dda. Owooza ekintu kinsimbye mu lubuto, ekintu kinsimbye mu kifuba. Nnyoko yakutuse dda kubanga awulidde muganda wo omulenzi abadde akwatiridde famire bamukubye amasasi n'afa ne nnyoko n'alugenderamu. Oli mu comment section kadingo talifuga nsi Uganda gwengaani. Osuubidde bw'aba nnyoko yakulira ku kibya kisikire ne kitaawo. Naawe n'okulya ku kibya kisikire. N'omwana we awezezza emyaka 12 ali ku kibya kisikire. Mu myaka 5 maaso agenda kuba asobola okulonda oba mu myaka 7. Olunaava nga naye azaalira ku kibya kisikire. Nkimanyi tosobola kubitegeera kubanga tolwazangako muntu ne bakugamba leeta emitwalo 5 oba 2 okukwata ku muntu wo. Ne bamuleka n'akutuka tonaba kugendako mu ddwaliro. Just you are joking. Amanyi we bawaayo omusolo yayinza okubuulira ebintu we bitambula. Okiwulidde? Onfuna. Mwabakola essente ez'okulya de nga ye akolawo zaalya yasobola okumanya ensi bw'etambula. Tosobola kugitegeera kubanga baba pamambwongo. Gwali internet, gwasobola okwogera obudde buno ekiriwo, gwasobola okumanya kye kigenda maaso, bannaffe bali offline, abafudde bafudde, oli wano oli mu comment section nti kadingo talifuga nsi eno. How dare you? Kyoyagala okuŋŋamba ku toyiza okuta amazi walya wakwatamu n'olya malye okufoga flashing okukkirira mu septic tank. Owuza ekintu kinkutula omugogo gunkutuse bba waakulekedde abaana 3 yafudde dda. Ate nojja kutuuka naye oba okugategeera nti yafudde nga n'omulambo baagwokyezza nga togenda kuddamu kumulabako wadde okumanya entaana we yeebase. Wanji maama, kansuubire abali ku deportation musobola okutegeera kye njogera. Nga gwe mwandiroopedde nti muyina ebizibu waliwo abaana abagwa eddalu, waliwo ababatuka enkindo, waliwo abaana abali awo nga tebalina kiddako, musobola okutegeera kye njogera essaawa zino. Mwabali ku deportation basobola okutegeera kye kigenda mu maaso nga n'omukulembeze yennyini yabeegaana. Nsaba Mukama addemu essaala zaffe. Buli muntu awagira ekintu kino ekigenda mu maaso aviiriddeko abaana b'abantu okufa n'abazadde b'abantu n'emirimu gy'abantu okusaanawo. Mbwa gwe ogenda okudda e Uganda oba ogenda okuwulira nga gwe kaawonawo. Owulire depression esobola okuva mu ekyo ekiriwo. Mwabali online mutambuza amawulire bannaffe bagenda okuddako nga tukozeeko kye tukoze. Muli mu comment section. Kibi nnyo kuba temulina kye muyinza kutegeera. International community, your silence is no longer neutral. It is complicity. When a dictatorial regime shuts down internet during elections, it is not maintaining order. It is suffocating truth. When Ugandan citizens are being beaten, arrested and brutalized for demanding their rights to vote, that is not internal affairs. That is crime against democracy and human dignity. With President Museveni's gains protected by force through the military
led by his own son. People keep getting picked up by the military and the police as they move out and riot against what they're saying is already a stolen election. We've had tear gas, we've heard live rounds, stun grenades. It's all happening in the heart of the capital city. The internet blackout is a weapon. It hides violence, buries evidence, and isolates a nation like Uganda, which is crying for help. Support for opposition leader Bobi Wine is a dangerous sentiment, with men being beaten and taken away. And even our filming is no longer welcome. We're pulling out of the city centre. We've been held by dozens of military officers, heavily armed, who told us we were not allowed to film, that this is not election day. We were threatened and eventually released, but it's been made very clear that they don't want the world to see what they're doing here in Kampala today. Every hour of silence from the international community emboldens repression and tells dictators that power matters more than people. You issue statements, express concerns, and then move on, while Ugandans die in the dark. History will not remember your press releases. It will remember where you stood on the side of justice or comfort. Remember, democracy does not die overnight. It is killed slowly by fear, by batons, by silence. If human rights is universal, then Uganda matters. I'm out. Bwatula mu sound za love otutula mu biki? Otutula mu biki? Bwawaza Museveni jju. Museveni jju bye biki? Mwe bana makamba bulira amazima matuufu. Mwe bakadama abasinga. Yes, mwe bakadama. Muli mu comment section z'abaana muwoza Museveni jju. Inze kati ngenda okukola. Mwe bakadama babayo musimanyi bankoze bati banzita sirya mmere sifuna budde bumula kimala. Wallahi ya Mungu luli tubabadde tunga tubeera namwe nga tumanyi muli bantu bannaffe nga tumanyi muli bannaffe nga tumanyi mumanyi ekyabajja mu nsi zammwe nga tumanyi nti bumanyi obunkeeko buli mu nsi zammwe naye bantu mwe muli babi. Muli babi. Oli mu kiyombo kikozemu emyaka 10 emyaka 9 emyaka 8 okyawagira Museveni mwagira kochi oli myaka 22 oli mu kiyombo oza Museveni jju olina amagezi otegeera myaka 23 olina abaana babiri you were single mother. Do you know what you're talking about? Oli single mother. Ovega musajja oyo njagala afe njagala abone omanyi omwana w'omulenzi oyo bwabona funa sente. Omanyi wabona mu government ya Museveni. Oyinza n'okusanga musajja watu yaddukadde mu government ya Museveni taliyo naye ali ku kyeyo. Maama oli ku kyeyo, taata oli ku kyeyo. Naye still you're still supporting Museveni. Mmwe kyetwogera mmwe lwaki temulowooza. Mulowoleza wano olwaleero ng'okyafuna emitwalo 89. Mulowoozeeko ng'ofuna obukadde 3 ku 4 ng'oli mu kiyumba. Mulowoozeeko ng'oli ku ground mu nsi yo mwokolera. Buli lunaku mulya emmere ebiri freezed from freezer. Ebiva mu freezer emmere etali bannange bikada. Kyomulaba nze mbabuulire bulijjo abantu bavuma bakadaama. Oli mu kiyumba kikozemu emyaka 2 ofuluma kusuulayo Zubala ate nga ne bufuluma kusuulayo Zubala abakulabiriza. Obwongo bubulika ekikyamu ofudde ekikyamu ku bwongo. Togenda ko out kulira kusinga kati faamu kino mu kisanti tugenda ko out netukola betwagadde netugula betwagadde netukola biki naye gwe michumba emyaka 2 omwana agamba maze michumba emyaka 2 n'ekitundu kwesatu nfuluma wabwe kusuula Zubala sente zange mukama wange yaziweereza kiri ku internet mwe njagala mu receiving messages nga family zamwe bazibamiridde amasasi lwe mujja okutegeera ensi gye twogerako togomba kubeerako n'abaana bo mujja ku internet muntu wolomera mbu abantu babutwalira abaana baffe tebabalamirira bulungi koba nnyo lwaki gwe togenda nobeerabirira bw'obanga owagira Museveni ng'olaba ensi yo nnungi nnyo. Enough is enough. Ekimala. Era nze bannange nze sasira bannyinaffe abawasa abakazi. Owasa omukazi oteguna okugula mulembe nga abagira Museveni. Nina abaana benaye mu comment section yange ya account eri endala nga mugamba Museveni jju I'm 23 oli mwakadaama bunda kyana kya malaya obunda
Emyaka 23 lisinga mother 22. Enje emyaka wali badde lukusheyeno. Seriously. Wali badde lukusheyeno. Ozunga. Aba Philippine kanna bagambe bali ku 18 salary waabwe. Gochali ku Rwanda. You're still supporting 7. Abana bafa buli lunaku. Nze njaga sikyogera mu bubi. Sikyogera mu bubi. Naye njagala tugenda mu mwezi kwa Ramadan. Njagala buli kadama wagira mu 7. Bannange nsabo kirozeeko nsabo gawunyeko. Nsabo gawunyeko ati njaga muve wano ku internet nga muwoloma. Ate nze kati okutama okuyotamiza video y'omwana bo muyamba bokola kyo bokunyira mu kabox kamwe okugezeganya ne bakama bammwe abamba tuyambyeko wano ku internet. Nga tuvuddeyo kubyogera. Nze mbabuulira nja kumalagana mu account yo ndabe owagirani. Anti kati mubitadde ku internet abaga mu 7. Koyezak. Fellow Ugandans, my name is Kyagulanyi Sentamu Robert, also known as Bobi Wine. Today is Saturday, the 17th of January 2026, and the time is 9 a.m. in the morning. My wife and I have been under house arrest since the 15th of January when we had elections, and yesterday our house was raided by some police officers together with a number of other unknown individuals in plain clothes. They used ladders to climb over our fence. They cut off our electricity, they cut off our cameras, and they were being assisted by a helicopter that was hovering in the sky of our compound and providing them light as they were doing what they were doing. Amidst that raid, I was able to use my skills and escape my house. But I know they're looking for me. But even if they succeed and get me and do whatever, I want to say this to you, fellow Ugandans. First and foremost, we reject whatever is being declared by Mr. Byabakama, because those so-called results that they're declaring are fake and they don't in any way reflect what happened at the polling stations or what is at the declaration forms. And therefore, those results, the so-called results, are fake. After arresting almost all our agents, after ballot stuffing, and after shutting off the internet, the regime is trying to once again rig the elections. What happened in the polling station is a completely different story, and we demand that the internet be restored and the rightful declaration forms and tally sheets from the districts are uploaded on the internet so that the people of Uganda can see the rightful results in transparency. We also demand that they hold whatever declaration is going on until the internet is restored and until the people of Uganda can follow up on the results in transparency. We are glad that there are protests, and we encourage the people of Uganda to resist any rigging and resist any effort of subduing their voice. We also want to call upon the media, which has deliberately ignored what is happening in the country. There are widespread protests across the country, and these widespread arrests and people are being killed. For example, in Butambala, at the house of Honorable Mwanga Chivumbi, 10 people were shot and killed in one house by the police. In Waise, 4 people have been shot dead. In Mukono, 4 people were shot dead. In Machinge, we have information that 3 people were shot dead. And in Kayunga and Luwero, we are yet to get the statistics of the people that have been killed and what exactly is happening. We want to firmly call upon the people of Uganda to reject these fake results that are being read at Ruboa by Mr. Byabakama and his Electoral Commission, and we want to call upon the people of Uganda to non-violently protest and reject any effort to subvert their voice and demand that the rightful results are announced. I thank you for God and my country. Ekisokera ddala results Electoral Commission zebadde ewa eggwanga wano
teziraga ebyavudde mu kulonda ku polling stations ez'enjawulo kubanga electoral commission wano tewabaddewo okulonda kwabadde ku polling stations. Results ze tulina ne ze babadde basoma wano bya njawulo. N'olwekyo tetulaba lwaki tukkiriza certificate gye tulabira ddala nti ebiri ku certificate eyo tebiraga byavudde mu kulonda okujja ku biraga Electoral Commission ne NRM bye baagala. Candidate Kyagulanyi ali ku mbeera ki? Embeera candidate gyalimu tetugimanyi kubanga tetunafuna mukisa gwa kwogera naye, tetunafuna mukisa gwa kumulaba kuba last night bwe twasembye okwogera n'abafamire ye nga bamenye ennyumba ye. Ate eggwanga likimanyi nti enaku bbiri emabega abamagye ne poliisi basalawo amakage abadde tafuna chance ya kufuluma teri n'abadde alina chance ya kuyingira amakage. Namwe abamawulire mbadde temulina chance ya kumutuukako. So naffe tetumanyi embeera gy'alimu oba oliawo Katonda bw'anaamusobozesa okuva mu buwambe bw'alimu oba yenna gy'ali ajja kufuna omukisa ayogereko eri eggwanga. Ekibiina muzaako ki? Mukyakowola abantu okubanja obwenkanya bwabwe. Okubanja obululu bwaffe is our right yaffe mu mateeka mu constitution article 29 era tuwongera kikatiriza nti buli munnayuganda yenna awulira nti wabaddewo bwenkanya ngaffe bwe tuwulira nti tewali bwenkanya aveeyo alage obutali bumativu abanje obwenkanya abanje results entuufu. Abantu banaabatta obujulizi bwe mwina bwenkana butya katubuuza abo bagenda kubatta oba abategeka okubatta kubanga ffe kanso kyekidako mwawangudde n'obulumeko obubiri. Mugenda mu kooti oba musajja gwe leka tubuleko kimu kimu. Ekiddako nga bwe nnyonnyodde kana ensonga si nsonga ya NUP, si nsonga ya candidate, nsonga ya bannayuganda, obuwanguzi obubbiddwa bwa bannayuganda. So ekiddako nga bwe tuze tunyonnyola bannayuganda kuvaayo buli omu gy'ali awulira nti wabadde obutali bwenkanya abanje obuwanguzi. Candidate nga bwe mbabulidde tetunaba kufuna chance y'okwogera naye. Ekibiina nakyo kya bannayuganda abali cheated. So position y'ekibiina kwe kulaba nti buli kitona ekyetaagisa okubanja akalulu okubanja obwenkanya tugenda kikola naye nga tusookera ku ekyo ky'okwegatta ku bannayuganda bonna abalaba nti wabaddewo obutali bwenkanya okubanja akalulu nga tulabira mu kwekalakasa mu mateeka.